kakati gwe omuntu aŋŋamba nti tolina maanyi ga kisajja. Nze senga sirina maanyi ga kisajja. Senga emmana eyinnemi okuzina. Senga omukazi mulebereramu. Nsaba onfunire bino wammanga. Naye nga tonnaba kubifuna njagala otegere kino. Teri kintu kiswaza nga kubeera nga weetayiridde ku mukazi n'omusaba n'akuwaako n'amala okuwaako n'otuuka mu mmana n'ogigwira mu bugwizi. It doesn't matter eddagala engenda okuba oba toli Uganda oba oli Uganda osobola okulikozesa. Siri akusamba nsiko, siri akugula na ssente nnyingi newonaba ogenze mu dduuka osobola obwetetenkanyisa ate n'olyetegekera. Omanyi mmwe mwakoowa kigambo bagamba nti weetegekera eddagala mwagala kiwedde nkugambe nti kati kwata yasama. In fact mba mwagala mbaasamye n'obbaliisa mbaliisa eddagala. Kubanga n'okuligula oligula ate ne likulema okunywa. Oyagala bakujjukiza bujjukiza nti linywe kati kola bw'oti. Kyokka ng'ekirwadde kiruma ggwe. Olaba entungo ezo z'olaba mu dduuka ezo ezitudde awo. Entungo zirimu ebirungo bye weetaaga okubeera ng'osobola okuwangabula mu kwezina. Bulungi nnyo. Zirimu zinki akuyambako okubusitinga omubiri. Zirimu ekirungo ekikuyambako okubeera nga muscles zikuluma oba ebinywa nti bikuluma nti nko ebiri tensed up okubeera nga bibeera relax. N'otuuka mu nsonga zanjabala ng'oli kiriya ng'ogenda kuzina omukazi anyumirwe. Mulekerawo bannange okuzina abakazi nga mulinga dakiika 2 mulimba. Nfunire entungo osobola okuzikozesa nga mbisi oba osobola okuzikozesa nga ozibugumiza ozifumbyeko. Osobola n'ozigula mu dduuka nga nfumbe ziri roasted zibasiikako oba osobola okuzigula nga mbisi n'oliirawo. Osobola okundira ejjiiko 2 ez'entungo ng'omanyi nti ngenda mu kusabula mukazi. Wabula mbeegayiridde bino bye mbalagirira bikola ku muntu ng'oyima. Bw'oba omanyi nti akasolo munnange watomerwa endiga tekakola toonoona biseera bye ate toonoona biseera byange saagala ogambe nti ate bannange ate singa tebigenda kubeera nga bikkolera. Olina okubeera ng'oyima ng'osituka awo bigenda okukola kubanga this is something that is going to already boost you. Tekisi ntino nti weetaaga kubeera nga toyima mbunkuyimye nedda. Funa entungo eyo osobola okundirako ejjiiko 2 just entungo nga tewaliimu kirimu. Gifune obirye. Oba si kyo osobola okubitegeka mu ngeri endala n'obiryera mu ngeri endala which bigenda kuwa added value bw'oba obiyise mu ngeri eno oba bw'oba obikozesa mu ngeri eno. Entungo ezo ogenda kuzifuna either nsiike either si nsiike it doesn't matter. Onfunira omubisi gw'enjuki akantu kano nakasomesezzaako ku live. Onfunira omubisi gw'enjuki onteeremu gundi jinja entangawuzi bye bintu 3. Entangawuzi tugyetaagamu juice waayo. Kitegeeza osobola n'okukozesa gundi powder waayo bw'oba gw'oyina kiryokke. Naye powder nze mpulira awunya. Mulya nange mulira mu mmere but okumulya ng'ali lwo nga simufumbyeko mpulira nga awunya but it's up to you. Bw'oba oyina powder nga siina ntangawuzi eri fresh sokka osobola okukozesa powder. Bw'oba oyina entangawuzi eri fresh it's better n'okozesa entangawuzi eri fresh. Ogenda funa ka grate ograting entangawuzi eyo. Bw'omala ogigratinga scooping awo ebintu ebyo byonna obistraining ogyemu juice. Njagalamu ejjiiko emu yokka bw'eti giteeke wali. Nfunire entungo ezo ejjiiko emu giteeke wali kati onfunire omubisi gw'enjuki. Obikwate byonna obigatte wamu obitabule. Bw'omala okubitabula kwata ejjiiko yennyini eyo by'obadde okozesa oscoopingamu obitabulidde oba kabakuli oba akakopo kyonna ky'oba otabuliddemu obinywe oba obirye. In simple terms, like you're going to scoop and put in your mouth. Ebintu bino obikozesa ng'obuzaayo eddakiika 30 oba eddakiika 15 okugenda okusinkana omuntu. Omukira gugenda kwereega gwagamba nti nze senga ndeberera mu mmana. Gwangamba nti nze senga simanya nti ndwawo okudda engulu. Bwemala okuzina omukazi ate senga ne bwenkola ntya munnange sisituka bannange ojja kusituka ddiya wange. Kigenda kuyambako okushorteninga oba okukendeeza kye nandiyise refractory period ng'oli mu kwezina. Refractory period nabagamba ke kaseera omwami kaamala ng'amaze leka ebbanga ly'otwala ng'omaze nti nsamudde n'okubeera nti ngenda kuddamu okuyima. Ekyo kye tuyita refractory period. Ogenda kubeera ng'oterera bulungi nnyo, ogenda kubeera ng'ozina bulungi omukyalawo ate agenda kubeera ng'anyumirwa. So mulekerawo ebintu by'okubeera nga just g'obeera bubeezaawo you don't care, you don't give a damn. Munnange ojja kuba weetaaga ensonga zino okubeera ng'ozimanya oba ng'otereezaamu ebintu bw'otyo ng'oyagala ensonga zikutereerere.
So ebintu bino mubikozese mwejjanjabe mweyambe ebintu gye biri bingi remedies gye ziri nnyingi esobola okuyambako okubusinga amaanyi go ag'ekisajja wabula singa olikozesa ne liba nga terikuwadde results waliwo eddala kebera kuno kwennyini kwojja eno kusenga Faith ojja kuba eddagala oliraba era ojja kuba otegeera nti bino nsobola obikozesa bwenti oba bwenti bigezeseeko we bigaana I usually advise you genda mu ddwaliro olabe omusawo gwe tuyita gynecologist. Genda olabe gynecologist. Sorry, not gynecologist. Genda olabe urologist. Gynecologist abeera w'abakyala. Genda olabe urologist abeera musawo akola ku basajja. Ng'akola ku busolo bw'abasajja oba akola ku butonde bw'abasajja si ku busolo bwokka ku butonde bw'abasajja. Gendayo omunnyonnyola ensonga yo akoleko test akubuulire lwaki tomalaako. Abantu abasinga ebizibu bye mulina its medical issues tebyetaagisa ddagala lino lye tuli okuliwa kati ate oli kudilayinga obujjanjabi bwo. Nze in fact I prefer obanga olina akasente nawe kabanga si kangi genda mu government hospital basoke bakukebere nga tonnaba kujja wange kuŋŋamba nti singa ekituufu njagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Ebyo bye bibadilayinga n'oluusi temulyetaaga mwagala just kuboostinga mu buboostinzi ogenze osiikinze eddagala ly'amaanyi ga kisajja bakuwadde lubalula omunywedde akasolo ddakiika 2-3 tekakyayimirako ddala akaali kayima. So mwewala ebintu ebyo byavayagola ebyaki lyeddagala ery'ekinnansi lyeddagala nti mmere terigenda kukosa and do not overuse it just because obikozesezza ne bikola kati okyayagala kubivaako oyagala obikozese buli lunaku nedda munnange tebiba bya buli lunaku. Omukazi tolina kumuzina kumutuusa ku ntikko buli lunaku. Nkiddamu omukazi tetumutuusa ku ntikko buli lunaku. Omukazi tumuzinaazinamu kawo ke tumuzinyeezinyeemu leero bwe tumuzina ebirungi enkya ne bwe tutamuzina bulungi ajja kuba akyalimu olwedde obwagazi buli obweggulo nkoziko nga mukazi we alina akasagazi naye aba talina kasagazi ate waliwo n'ennaku omukazi lwabeera nga talina bwagazi nga tayagala namukwatako ezo ennaku osobola ozikozesa n'ogamba let me recuperate oba kandikyajinge ngenda okudda engulu ng'amaanyi nnina. Kale mubeere bulungi mweraba. Nsaba Omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi. Abantu abedda bino bye bintu bye baalyanga ng'omwami taggwebwako ntungo mu kisenge gwe tomanyi zaaki olowooza zaali za ddogo zirina no n'emikolo gye zikola. Ng'abaami tebaggwebwako ntungo ng'omusajja asobola okubeerawo ng'atetenkanya kino ne kiri gw'oli awo ozinga buzinzi mikono munnange weebeereremu olwo ogenda okubeera ng'otereera oba ng'otereeza embeera. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera abanjagalire temwerabira ku subscribinga kulayikinga n'okomentinga n'ensigala nga zesenga Faith 256 tulina channel yaffe endala eyitibwa Story Hub Luganda. Story Hub Luganda osobola okuginyoonyako n'obeera ng'osubscribinga n'obeera ng'otwekuumirako ate Omukama akunjagalire once again akunkuumire temujjanga okwo. Mubeere bulungi bantu bange abalungi. Yeah.